Ndoza Christmas kutambulira bulungi n'egganda lino lyonna mwe tubadde. Naye nga ekimu ku biyinza okuyamba omwana okukula obulungi n'okubanga ayina ebintu by'ayinza okukola mu maaso kwe kubaako ebintu by'omuyigiriza nga muto. Ebyo nno omwana abikwatira ddala kubanga asaayo nnyo omwoyo ate oba oli awo taba nnyo na kimusumbuwa. Leero mu programu Omulimisa tugenda kuba tutunuulira Dr. Emma Naluyima engeri gy'agenda okusomesaamu abaana eby'omu kibiina ng'ate agattako n'obulimi. Dr. katwale ekyokulabirako leero nti kirasi gye tulimu ngambe n'ey'obwana bw'obuto ya lusuku leero bye tugenda okusoma kakati munamu bayigiriza biki bwe bajjanga muno obwana obuto tugenda buyigiriza engeri olusuku lwe lutandika abantu abamu bakola ensobi kati amwana ono ensozi zonna atagenda kubanga azikola bajja kuyiga engeri gye bategekamu olusuku nga batandika olusuku lulimu ebintu bisatu oba bibiri establishment management ne maintenance. Jajja wange nali eri ekibuga tamanyi bya luzungu. Entandika endabirira n'okubeerawo kitegeeza ki nti ensuku bwe tuba tulutandise balutandika batya kikyosimba nsuku sa kijjooteekamu wansi oteekayo ki basalira batya bakola batya bayunja batya ebijimusa bino tubiteekamu ddi ate buli bbanga ki ebyo byonna ettooke lituuse lityo okkula olaba nti ettooke lino lyagudde neto omugogo gwasigadde ettooke lyo lyenikola ki ettooke lyagudde naye kino nekisigala. What does it mean? Empewo eba tennakuutanga ekitooke kikoze ki kigudde. Why system eno gye tukozesa erya either bweti manure basins oba strip sajja bino ebitooke biriira mu makkati ne bisigala emirala negisigala nga gikola ki migumu era bw'oba wetegereza olusuku terulina nkondo kyokka nga amatooke maki oba ekika kye mwasimbanga kyo tukyetaaga nkondo nedda si kika olaba nti amatooke manene naye ate tekuli nkondo naye ate nga ki ebitooke bisigala biri waggulu. Kati abamu gy'oyitayita mu lusuku baga nti emigogo gino olina ogitema gyonna ne giviiramu ddala ate ndaba gwe gigyo gikyalimu amatooke gavaako ddala nga biri tetubitema n'ekiseera kituuka ne tukola ki ne tutema ne tubitema byonna naye ate naye tubitema tetukijjaayo tetutema nkolokolo wansi tukitema ne tukisigala nga kibabo buli bwotema eri wansi oba onyenya ki oba onyenya emirandira ekitooke kino n'obeera nga tekikyasobola kukola ki obeera nga kisuna n'okinyenya kati ate n'otawaanya engeri gye kikulamu. Naye olaba nti bwe tumala kubitematema byonna era ne tubikozesa mu lusuku. Kaakati Dokita mbogyeeko ekyokugamba nti engeri gye muliisaamu ebitooke n'ey'okuteeka mu mabanga bireka ebitooke nga biri strong obanga byamaanyi biyinamu ebirungi ebirala ebiki kino kyennyini bino era wano wennyini webiriira kakati kiri bwe kiti mufo ky'okuteeka kigimusa abasinga bateekawo obusa n'ettaka era ne bakola ne lijja bwe liti bw'oteeka wano ekigimusa kyo ekisooka weesanga nti amaanyi g'okozesa okuliisa gali wano wokka togenda kuteeka wano na wali amaanyi ago oba ga savings. Ekyokubiri gino emirandira gyonna gidda mabanga jidde eno mu makkati kaakati ekitooke ne kifuna obuvumu oba firmness ne kibeera nga tekisobola kuyuuga naye bw'oteeka wano kijja kkula naye oba empewo eba tennakunta nekikola ki nekidda kubanga kikula kikulira waggulu ekitali kirungi era ekyo kyolwaki ensiku ezimu teziwangaala buli kaseera eki bibeera bigwa naye wano obeera n'ekitooke ekyo n'olusuku lwo kumala myaka ku myaka. Kozi wano olina ebitooke nga bimeka ebiri wano 100 naye ng'omwezi ekitone nnyo tufunamu enkota 25 ku 3. Dokita twagala otubuulire nsobi ki eyo abalimi bolaba abamu bajja na wano ne bakubuuzaako abasinga abalima ensiku zino ze bakola ensobi ezisinga abantu ze bakola ekisooka kirungi okubeera n'ekingi
naye ekingi ekyo oba tosobola tokiriikiriza era tekikuyamba kati twagala nnyo ebingi naye tetuliikiriza era ate oluusi olw'okuba kingi nnyo kijja tulemu okuliikiriza kiringa famire bw'oba n'abaana abangi kujjako nga ddala katonda yakuwa ng'abedda ate olwenanyi lwaki edda baabeeranga n'abaana bangi kuba abaalina emmere ekitali nnaku zino family planning yeetaagisaamu kakati wano olw'okuba olina kitono osobola okuteekamu ebijimusa byonna by'osobola n'ofuna ekirala ate abantu abasinga bakola ensuku tebateekamu naki kijimusa nga batandika anti tulina ettaka eddungi mwe mwatugaa nti ne bw'osimbako n'oleka eyo kati munaye ettaka lino myaka ne myaka bajjajjaffe baaliriko dda era mabali ettaka lyerimu katonda tebatuwangayo ttaka ddala so olaba nti obugimu bugenda bukola ki bugenda bukendeera kati tulina okuliikiriza naye kakati abasinga ayinza okugamba ekifo kibaddemu emyaka ebiri oba esatu tekikola fine osobola mumbeeramu obugimu naye ate bwe kiba nga kitooke kyawuka olina okusookerayo ddala okuteekamu obugimu wansi obuyambe ettooke lino okukula amangu then buno betuteeka mu makkati mu kiri ekinnya ekyomu makkati ne bituyamba okukola ki okwongera okuliikiriza kati ekyensobya abantu bagikola tebatandika na busa wansi ne bateeka luvannyuma ng'ebitooke bivuddeyo kiringa era bw'onoogamba omwana oba tomulabiridde bulungi bw'otatandika bulungi awasooka kizibuwala bw'otandika omulabirira eno waggulu olwedde yaba yakonzira dda ne bwoba ofunye ssente oba ebiriisa luli nga bikuze ng'akuze era oba olina ekintu ky'omukoze ekibi kyekimu n'olusuku oba n'ebitooke nti olina kusooka kuteeka abasinga tebateekayo bijimusa nga batandika ne baliikiriza ate abala tebakikolera ddala tebalekera katonda yamanyi abantu balowooza ebyo ebyebijimusa bya bbeeyi nnyo era bisobolwa abannaluyima abalina ssente kagamba nga yalaba nti tekisoboka ate nze naabijjawa ebisobola okugula omuntu ng'oyo omuwa magezi ki mwana wattu si bwe kiri ebijimusa bino ekisooka tubeera nabyo omuntu era abantu bagamba babeereko wakiri n'ekisolo kimu oba mbuzi oba nte oba ekireeta kalimbwe kyonna oba obusa naye ne bwoba tobirina gwe kennyini otambula n'obusaabu oba ekijimusa kyo otya tubijja naddala mu musulo era bwoba tolina kijimusa nga tolina ssente zigula NPK tolina kisolo osobola okwekolera ekijimusa era byo ebimu bintu byetugenda okusomesa abaana katolo nzaale nnyo birisi bisobola wakirika nzaale ne woba gwe wekka bwoti osobola okutereka omusulo gwo n'osobola n'okolamu ekijimusa ate era tulina ebintu ebirala byetukozesa okugjamu ebijimusa ebirala nga bwe tugenda obbalaga oyogera okusomesa abaana kati wano mugenda kutandika okubanga musomesa abaana bya bulimi bitya tugenda kutandika okuba nga tusomesa abaana emyaka giri tubadde nga abantu abakulu bajja ne balambula naye nga tekimala kati ate nga bo bagamba omanyi njagala nnyo okulima naye abaana bange bali awo kakati twagala okutandika okusomesa abaana okukola emirimu gino abakulu tugenda kubeera nabo naye ate abato tutandisa abaana abato kubanga emiti emito gye gikola ekibira bwe tunasomesa abakulu ng'abato tubaleseeyo era tekirina kye tugenda kukola katugenda kusomesa abaana naye tetugenda basomesa kulima kukka kalikulamu egenda kuba yeemu basoma math science n'ebirala byonna naye ng'ate okulima kikulu kubanga bagamba backbone ya Uganda eri kuki obulimi naye baabuwe ebiseera ebisinga bantu batono nnyo abamanyi okulima ate abakulu bakaddiye kati singa tutandika n'abaana abato bano ne bamanya ekyokukola kintu kirungi nnyo ate tugenda basomesa nga basinga n'ennaluyima ndabye obuvubuka wano bubikka bukola ki obwongo bwange bundowoozesa nga obwana obute nnyo okubanga nabwo buyiga okulima mu nnimiro mwana wattu ate ekirungi nti ekintu ky'oyize ng'oli muto obeera nakyo paka naye ky'oyize obukulu kikutawaanya kwegamba obwongo oba bwali mulimu ebintu ntu kakati gwe singa kati bw'obanga wakatandika okulima olina omulimu olina omukyala olina abaana fees kwegamba toterera bulungi naye omwana ono omuto bw'atandika eno wansi aterera bulungi okugeza wawa amawulire
nagasomye hii ndowooza jjo mu Sunday Vision mwabaddemu omulenzi P6 drop out. Omulenzi oyo yakoma mu P6 naye ng'ebifaananyi byakola ensi yonna si ensi Uganda naye ensi yonna bya mutindo ku nsi yonna. Kitegeeza ki omwana ono yatandika muto naye olaba wa P6 abamu ku ffe bw'omala university n'otafuna mulimu n'okaaba kati ebyo twagala okujjawo omwana atandikire eno nga buli kimu akiyiga. Lwaki ati lwaki okulima akusanga mu agriculture ate one lesson a week oluusi omusomesa tazze ate eyo lesson mwana watu ya theory kubanga ennimiro otuula mu kibiina amasomero agasinga tegalina nnimiro. Kachekyo lwaki twagala ebyo byonna ebya theory twagala tubijjawo tukole ekintu ekitambula. Omwana bwabanga alina skill nga alina ebintu byayize nga muto ate nga abiyize nga abitambuza bulungi. Imagine omwana wo ng'asobola okulabirira olusuku nga luno lw'otenda. Tekikusanyusa? Omwana aba asobola n'okwenoonyeza fees. Waliwo abantu abakulu abagamba nti mbawulira nnyo ku radio nga boogera nti abantu balina ettaka baalireka mu byalo tebaagala ddikolerako biki abamu balitunda bagula bodaboda. Lwaki temusokedde ku abo? Nedda omanyi abo already bw'abanga ettaka yalitunda dde ekisooka okiraba tusomese yaligula yaligula tubasomesa era tubadde tusomesa wano naye tugenze okulanga waliwo gap era olina omuntu by'omugamba nga ate agamba nze nakisobola ate mwana wattu sikoma okukola mmere ne tugenda bayigiriza n'okugitunda tugenda bayigiriza n'okukola ssente mu kye baba bakoze. Kwegamba twagala bino byonna biveewo abantu batandikire eri omwana ategeere ki kyamanya ategeere ssente kyeki nti bwenkola problem yaffe again ki eri bweti nti oluusi tulima naye tetuteeka kulima na ssente tetubigatta bulungi kati twagala byonna tubigatta omuntu ategeere nti ddala mu kulima mulimu ssente. Omwana aveeno ng'akimanyi omanya ate lwaki obadde ogamba nti abamu tebaagala kulima kubanga bamanyi tebaafunangamu naye omwana bw'ava eri ku ssomero baatuwanga n'ebibonerezo ebyokulima. Kakati ate wano ffe buli muntu ajja kubadduka na misinde nga bw'agamba nti kuba wategeera nti no mulimu ssente adduka misinde agamba kanyende nnime nfune ssente. Kale awo wennyini we tugenda okukwatiramu tugendeko mu break naye nga bwe tukomawo Dr. Nalulima agenda kuba atubuulira singa ku baana bano bagenda okusomesa wano bwe mba ninawo omwana wange ayina engeri oba waliwo engeri gye bajja okumuyambako omwana oyo bwadde ewaka oba mu holiday ate nayo n'atandikayo kafaamu akake ate nno mmwe abazadde temugamba nti bujja kuba bwammwe bujja kuba bw'abaana. Ekyokubiri agenda kuba atubuulira abaana bano abato n'abantu abakulu abanajja wano biki bye bagenda okuyiga ku byennyanja. Okutwegattako ogenda mu ssimu yo tekamu ekigambo mulimisa atandika na M buuka wakabanga teekawo obubaka teekawo ekibuuzo sindika ku 8338 tukyagenda mu maaso tovaawo.